ngenda kusaba ontambulize akatambi kano kye tuyita okusaasanya. Sharing is caring. Njagala ontambulira akatambi kano. Eno video yalaba giyita Vvo Mwange. Njagala ontambuliza akatambi kano katuuka ku buli muntu yenna. Manyi obwenyi bw'ekya mu Uganda baabujjako weetaaga VPN obanga olina wifi okufuna Facebook. Kati njala kusaba nsaasanyiza akatambi kano. Olina option abantu 10 sharingirako mwenda emu esigadde ogiteeke ku account oba ku page atalina muguukire ba access ku page oba ku account eno abenga asobola okulabirako ku account yo oba ku page yo bwete tusasanya information. Kale nkusaba okikole nga nina bugisimu fungize tuyongereyo. Bwe mala okusaba okusharinga nsaba ompitire abantu bano wammanga tutambule nabo olwaleero. Nsaba ompitire bambi ba parliament bonna nga Saudem oba NRM babaachi babeewo. Njala mumpitira Didigi the daily drinking general oba GMG genetically modified general naye abeereko kuno ku video. Bwe mmala okompitira Didigi mumpitire Frank Gashumba abeere ku video eno. Yoseliti Baabulwa nkwetaaga ku video eno. Njala Ruth Acheng minister w'ebyobulamu naye abeere ku video eno. Njala mumpitire wano Mpuuga de Mapuuga. Mumpitire Lubega Sseggona akulira Kosasa n'abeereko kuno. Njala Bannayuganda mwena bali mu diaspora. Diaspora kitegeeza omuntu yenna ava ebweru w'eggwanga Uganda ng'odda Uganda obanga okyali mu diaspora nkwetaaga nakasa ky'oitaleti ko njagala kuwa then tulyoke tugende mu maaso. Bwe mmala okubatuma abantu abo abasigadde bajja kujja buzi. Njagala mumpitire omukulembeze wange okumusebya kabira kakodyo abeere ku video eno. Mukulu Kyagulanyi Ssentamu abeere ku video eno. Alright. Bwe mmala awo ngenda kuyisaawo ndowooza akalango kamu then tulyoke tugende mu maaso. Ngenda bawo ekigula rugi mbawe n'akalowoozo then tulyoke tusimbule video ya leero. Nyinza obbawa ekigula rugi kyokka nesibwa akalowoozo nina kigula rugi ngenda kijjamu article number 1 ya constitution bulimu ogenda okuwuliza ebigambo ebigenda okwogera nga si mu kamwaka ngola kamwa ka muntu mulala nnyo atukolera ka video lwa leero. Alright. Kamala okuyisaawo akalango kamu kokka tulyoke tugende mu maaso. Akalango kasoma katya. Akalango kano kasoma bwe kati. Gwe wenna muna Uganda ngoyagala enkyukakyuka mu Uganda yonna gy'oli naddala abali okumpi Kampala mukono wa Kiso Ntebe. Olunaku lw'enkya osabiddwa okweyunga ku kibiina kya National Platform nga kiwaayo omusaayi eri etterekero ly'omusaayi ly'eggwanga. Nga Bannayuganda bangi bambi bafuna obubenje, abamaama bazaala, abafuna accident n'abantu ssekinomo bafuna ebironda eby'enjawulo ne bagwa mu musaayi. Babeetaaga omusaayi mungi nnyo ate ennaku zino omusaayi gwa bbeeyi. Naye nga ekibiina kya National Platform nga kita mukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulembeze omulonde bakusaba nti olunaku lw'enkya ejja kubeerayo okugaba omusaayi nga gwagenda okugaba ng'ogaba kola ekibiina kya National Platform gusobole okuba nga gutwalibwa mu tterekero ly'omusaayi mu ggwanga n'okwetoola eggwanga lyonna nga ogwa omusaayi guno kugenda kubeera ku kitebe kya National Platform ekavule kujja tandika saa 2 ez'okumakya kukomekerezebwa saa 11 ez'akawungeezi. Kale wenna osabibwa okubanga ogenda okuwaayo omusaayi kekaboneraako kekalango kenjagadde okuyisa. Gwe wenna ng'oli eyo ng'omusaayi ogwesiga ng'ate gumala sigwa kumala kubira kalango ate simanyi mala kwetooloola nedda. Bw'obanga weesiga omusaayi gwo nga tegulimu bintuntu egenda oweeyo omusaayi kubanga ffenna twetaaga omusaayi guno ate nga tulwala. Kale gwe wenna ali eyo omukulembeza kubiriza omulago takungula okuba nti ogenda oweeyo omusaayi ku lw'eggwanga Uganda ne ku lwa Bannayuganda. Alright. Ekyo bwe mba nkimaze ekyokuwaayo omusaayi siyinza butebaza abakomredi bwe tukola emirimu gye gimu ku social media platform ez'enjawulo. Abali ku bwenyi bw'ekitabo mbalamusizaako abali ku Facebook bakola video buli lunaku. Abali ku TikTok nabo mbalamusizaako bakola video eza buli kaseera mbwe baza nnyo balikola mulimu ogwo. Abali ku Twitter oba bali ku X nammwe mbalamusizaako balikola videos abakomentinga basharinga nammwe mwenna mbalamusizaako mwe balikola mulimu ogwo. Abazirabira ku YouTube abazirabira ku TikTok nabo batumiddeko mwe bali nnyo baledera okubanga musharinga video ezo. Kati bamala okubanga mbabuuzizaako n'okubebaza nfundikira mbo nebaza kuba foot soja mwenna ba comrade okwetoola eggwanga yonna nti mwe bali kwagala nsimbu tagiri amulukwe. Ensi eyo tugyetaaga nga mukimanyi ffenna Bannayuganda kubanga twazwala mu nsi eyo ate ensi yaffe kitukakatako gikuuma manyi okutiisibwatiisibwa kungi
okusibwa kungi nga ne bannaffe abamu bakyali makomera abalala batulugunyizibwa naye ne mulaga omutima olwaleero gubaddeyo kavule ne bibaddeyo olwaleero kwebusabala One Love Beach ne bibaddeyo ne temugwedde mu maanyi kale mwena abadde ku kitebe mubali nnyo balire ddala kubanga mukozi omulimu ogwo temujjanga okwo awo mba mmaze ng'olwo tugenda kuteekawo ndowooza kansooke mpiseewo n'akalango ekirango kino mwenna mukiwulire bulungi nnyo njala tutwala obudde buno n'akaseera kano okubikira Obuganda saako okusaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti twakuumye bubi mu kiro ekikeesezza olwaleero oba ku makya ga leero omu ku basajja enkwata engabo eyaliko sipiika w'olukiiko lwa Buganda omwami Nelson Kawalya Mukama amujjuludde olwaleero kitalo nnyo ddala okufiirwa abantu abavunaanyizibwa mu ggwanga naye ffenna lyekkubo ebisingawo nja bibaleetera ku Sande nga maze okukuŋŋaanya information mu buvuo n'obuddo bwayo naye nga kitalo nnyo ddala gutusinze nnyo Ssaabasajja Kabaka okuba nti twakomye bubi musajja woono enkwatangabo okuba nti olwaleero ye tasobodde kubeera ku nsi Mukama Katonda amujjuludde eyo mwenna abatamanyi abadde musajja wa kitiibwa era omusajja omukulu mu Buganda eyeebuzibwako ensonga nga yaliko sipiika wa Buganda olukiiko lwa Buganda gye tuyita Parliament ya Buganda Mukama amujjuludde olwaleero kitalo nnyo ddala ate nga bambi ekisinga okukwasa ennaku nti ewiiki ewedde yennyini omwami ono yakuza kye tuyita anniversary ye ey'obufumbo omyaka 5 olwagivuddeko ate kano namugamba nkwetaaga okusinga abali ku nsi kale kitalo nnyo ddala okuba nti kitaffe oyo jjajjaffe Mukama amujjuludde kibi nnyo ddala Mukama era asaasira abafamire abakona b'Oluganda Mukama bw'atyo bw'asazeewo kansooka empisooka Security Alert then tuleke tugende mu maaso n'ekigulalugi video eryoka etandike kano ka Security Alert gyala kagenderi mwenna bannayuganda abali mu diaspora ng'okozesa ennyonyi n'ekujja mu nsi mw'oli n'ogwa ku kisaawe Entebbe njagala ompulirize bulungi nnyo si mu biseera byokka ebya Christmas oba ebya December kano ka Security Alert kakulu nnyo eggwanga Uganda gye lyongedde okubeeramu n'obutabanguko n'obwavu n'abazizi ba ddiiru basusse obungi wetwogerera olwaleero ekisaawe Entebbe kifuuse empuku y'abanyazi era kifuuse akattiro k'Abannayuganda abakituukako nga baagala okudda okwabo mu maka gaabwe wattu ne batatuuka olw'ebikolobero ebikabakolebwako abantu abali mu system ku kisaawe ne babasindikira abatemu ne babajjawo kati gwe Muganda nga ali mu diaspora ng'okomawo waka kana aka Security Alert kako ngenda kutegeeza gwe wenna ali mu diaspora ng'okomawo okulya Christmas oba okomawo okulya olusooka omwaka oba olunaku lulala oba okomewo Uganda ngenda kusaba olw'obulamu obwo ne famire yo ngenda kukusaba oba okoma mu diaspora fuba okulaba nga tokwata nsimbi zo engwira ozivungirisize ku kisaawe Entebbe mu forex bureau zo ku kisaawe Entebbe kyabulabe nnyo okuvungirisiza ensimbi zo zonna ku kisaawe Entebbe kyabulabe nakafuna report esukka mu 18 ezivuddeko n'abantu okufiira obulamu bwabwe ng'abantu abava mu diaspora abajja ne paundi abajja ne dola abajja ne euro ne sente z'ensi endala bafunye obuzibu ku kisaawe batuka ku kisaawe ne bavungisa sente zaabwe ezo n'abawamu sente ez'e Uganda ne bafuna taxi oba emmotoka ezibatwala wattu abamu tebatuuka gye babalaga abamu babalumba maka gaabwe ku lunaku lwennyini ne bakolako ebikolobero ne bababba abamu ne babatta olw'okuba nti baba balabye nga bavungisa ensimbi ennyingi ku kisaawe Entebbe kale njala kutegeeza gwe comrade yenna ava mu diaspora bw'obanga oyagala kuvungisa sente zo nga toyina transport yakutwala kujja ku kisaawe ngenda kusaba ku sente zo zobuze nazo lwaki jjako $5 oba paundi 5 oba paundi 10 ky'oba ovungisa kikutuuse mu makaago
bolo mazo tuka makabo enkera yenkera oli okogende mu town ngobudde bulaba wevungirisize sentezo nga teri akola bane ku kisaawe Entebbe kafuse kattiro banna Uganda bangi bafunye ebizibu kasita bagenda bakwata ensimbi zaabwe engwira ne bazivungiriza ku kisaawe bafuna omusimbi omugutokomoka aba forex kino aba forex bureau bateekwa okuba nga balinamu omukolo okuba nti bakolagana n'abantu abavuga taxi oba n'abantu abatamanya ngamba abatega abantu makubo ne babakuba ngamaze okutegera nti bano balina sente. Incidents ziri 18 zakagwawo kuliko n'abantu abafudde olw'ensimbi ezo ate nga temujja bako mawulire nga kino kiri ku kisaawe Entebbe bonna basinga obungi kubafunidde obuzibu kale ngenda kusaba otambuze ka security alert kano buli muna Uganda ina mu diaspora togeza noleta akatala konojjayo sente zengwira zonna nozikuba ku meza nozivungiza ku forex bureau z'oku kisaawe ojja kufuna obuzibu ebisigaddewo embulire tefa yonna ebyange bibagambye anabatawulidde empulukutu z'omusuta zigenda na migo mika nze nkugambye bonoba ofudde tebagenda kuziika ttanda gye banziika ate ojja kuba tofudde mu kifo kyange kubanga nze nkugambye nti kisaawe Entebbe tekiri safe naddala mmwe abajja n'ensimbi engwira ne muzifungiza ku kisaawe forex bureau ez'enjawulo ziri ku kisaawe zirinako abantu ababega bannayuganda bakomawo n'ensimbi ne batuuka okulugulamu obulamu sinakindi okufuna obuvune obw'olubeerera ekitiisa ennyo bannayuganda ekyo kekabadde kasecurity alert nga tutandika kati ngeze ku kigwarugi nfe ku kigwarugi video etandike. Alright, ekigwarugi kyalero ngenda kiweereza buli munnayuganda gy'oli oba oyagala politics oba toyagala politics. Nina abantu bangi bwe natandika okwogera ensonga zino ambanda banga atalina byakukola abambanda banga alumba abantu nenga ennaku zino abantu ambagenda ati basirika n'okusirika baali bannumba basirikire ddala olw'ensonga naddala bali mu diaspora watu babadde mu diaspora bakola obusibi batuukewa kabagenda otuuke wakakomera omutwalo gwa $1 nakola business within the period of 2 months 3 months business negwa sente ze nga tazirabako n'atuna ne byalina n'addayo Uganda naga omusajja byayogera bituufu kati bannayuganda bayigira kukulabirako byakulabirako tebasobola kuyiga nga tebamaze kufuna kizibu kati njala bagamba buli munnayuganda aliyoba politics akwata kuba takwatako article number 1 ya constitution egamba power belongs to people obuyinza buli mu bantu ebyobufuzi bikwata kubanga ba politician yo managing ensimbi z'omusolo gw'ozosasula bwazi minister managing oba n'azibba kitegeeza ababbye era olina ozisasula teri agenda kulwanirira ggwanga eryo nti munnakenya ajja alwane Uganda alwanirira eggwe nedda teri munyarwanda agenda kujja ku defendinga Uganda gw'olina obuyinza era gw'olina okwogera ku nsonga z'eggwanga Ssekinoomu n'abalala bonoosirika teri agenda kwogerera kitegeeza nti olina okusituka okozesa obuyinza obukubeera mu ssemateeka oyogere ku nsonga z'eggwanga ezo y'ensonga lwaki abasajja bano batidde nnyo abaana ba people power n'aba national platform n'abaana ba people power okubanga boogera ensonga zino okubatya kubanga bategedde amaanyi gaabwe n'obuyinza obubawera ssemateeka y'ensonga lwaki bajjawo sensitization ne bajjawo civic education ne bajjawo political education mu system ne ku university ne bajjawo ne constitutional studies olw'ensonga bakimanyi nti bajja ssuukusa bannayuganda kati ndi wano okutegeeza nti article number 1 ya constitution ekugamba obuyinza buli mu ggwe teri agenda kulowooleza teri agenda kuteeseza obuyinza buli mu ggwe. Waliwo omwami ono akoze ka video kano kadde kalungi nnyo bwakutta abavubuka n'ababulira biki balina okukola n'obuyinza bwabwe mu ggwanga Uganda. Wonna bw'oli muganda wange akoze ka video kano ng'obuulira abaana bano ngenda kuwa eddakiika zange 5 n'obusekondi 40 nzanye akatambi kano kagende buli eri muzadde buli eri omuzadde omukyala buli eri omuzadde omwami buli Uganda yenna bye batwala ekyankwanza basomesa obboozi obuwongo bikyamu si bituufu obuyinza buli mu ggwe wuliriza nnyo akatambi kano mu kigwero kyaleero nkawadde eddakiika 5 ne sekondi 40 okawulirize okasalemu okatambuze letyo okutambuze twandike video. You must make me the what? The leader. And they accepted to make him the leader. And the man fought a war, led them into war, and they were able to fight the war and win the war. A weak man runs away from problems. A strong man stays and manages the problems. A weak man runs away from problems. A strong man stays and manages the problems. A weak man runs away from problems,
But a strong man stays and manages the problems. Can you say problems? Problems. Now you are Ugandans. You are the hope of Uganda. Can you say, I am the hope of Uganda? I am the hope of Uganda. I don't hear you. I am the hope of Uganda. I don't hear you, people. I am the hope of Uganda. I don't hear you. I am the hope of Uganda. Speak louder than that. I am the hope of Uganda. Yes, you are the hope of Uganda. You are the one who is going to fix the problems of Uganda. You don't run away from Uganda. You love Uganda. You embrace Uganda. Because there is no country like Uganda. There is no country like Uganda. Is there a country better than Uganda? No, is there a country better than Uganda? No, sir. Is there a country gifted like Uganda? No, sir. Is there a country blessed like Uganda? No, sir. There is no country better than Uganda. There is no country. Every imperfection in Uganda is going to be fixed by you. Every wrong thing in Uganda is going to be fixed by you. Everything you see on TV that is not good, that they're talking about. How many of you see things that are not good in Uganda? Raise up your hand. Raise up your hand straight. I told you when you raise up your hand, you use the right hand straight. Straight, that's not straight. What do you see that is imperfect in Uganda? What do you see? There are bad roads. Bad roads. Very good. Thank you, sir. Yes, Benti. The parliament. The parliament. Yes, Abram. Corrupt leaders. Corrupt leaders. Thank you. Rubbish disposal. Rubbish disposal. Poor accommodation. Poor accommodation. Political infrastructure. Poor political infrastructure. High crime rates. Yes, sir. Police stations. Police stations, okay? Yes, sir. Pollution. Pollution. Poor housing. Poor housing. Yes, sir. Businesses. Poor businesses. Antisocial behavior. Antisocial behaviors. Yes, sir. Illiteracy. Illiteracy. Yes, sir. Slum development. Slum development. Yes, sir. Increasing inflation. Increasing inflation. Everything that you see that is imperfect in Uganda is going to be corrected by you. Comprende? I am the leader the world is waiting for. I am the leader the world is waiting for. I don't hear you, people. I am the leader the world is waiting for. I don't hear you, people. I am the leader the world is waiting for. I am the leader Uganda is waiting for. I am the leader Uganda is waiting for. Even you in Tanzania, where are my friends from Tanzania? Where are you? Are there things you see that are imperfect in Tanzania? Yes, sir. Exactly. What do you see in Tanzania? Poor accommodation, yes, sir. Poor housing. Tanzania is waiting for you. Yes, sir. Comprende? No one is going to fix the problem for you. Louder than that. No one is going to fix the problem for you. I don't hear you. No one is going to fix the problem for you. Say it again. No one is going to fix the problem for you. No one is going to fix the problem for you. It's you. You are the leader the world needs. That's why you're in this boot camp. That's why I'm teaching you. You don't blame. No. You fix that problem. Some of you are going to fix roads for us. Some of you are going to fight corruption for us. Some of you are going to fight illiteracy for us. Some of you are going to be doing what I'm doing 18 years from now. You're going to be training those boys that will be growing up. You'll be telling them exactly what I am telling you. You are the fathers the world is waiting for. The good fathers, the good leaders, the good ministers, the good soldiers, the good policemen, the good infrastructure experts. You are the leaders. Comprende? How many of you believe that you are the leader the world is waiting for? Say, I believe that I am the leader the world is waiting for. I believe that I am the leader the world is waiting for. I don't hear you. I don't hear you. I don't hear you. I believe that I am the leader the world is waiting for. Bravo! Bravo! Assemble. Echo. Assemble. Alpha. Assemble. Bravo. All right. Kyekibadde ekigwaro gikyaleero. Kati gwe nnyaba ali eyo
naawe sebaalye nga weesuudde gwa naggamba nti eggwanga terikwatako kitegeeza oli mpumuupu ate y'akayinja. 100% you are responsible because you are a citizen of Uganda. Whatever wrongdoings are being done by Museveni, you are responsible. You are supposed to come out to condemn, to talk about those problems. When you keep quiet, whatever is missed in Uganda, your son or your grandchildren will pay for those crimes because you didn't pay attention to fight for your country. Power belongs to people at number 1. Musituke musomesa abaana bwe mbabulira ensi yaabwe. Teri nsi esinga bulungi Uganda. Uganda eringa omukazi kaalaala. Nga buli kimu Katonda yakimuwa. Naye obuzibu omusajja yagiwasa yaleese obuzibu. Kale muganda ange nfundikira vidiyo eno ey'ekigulalugi nga nkugamba buli omu situka olwanirira eggwanga lyo. Tofaayo ani ayogedde as long as the message ogiyisizaawo. Kigulalugi kyalero kiwedde. Alright, kati abadde bangoberera omwezi guno gwonna mbadde nwana ne Chief of Military Intelligence semwa ne Minister of Health nenwana ne Yoseliti bahabulwa nga bayina enteekateeka egenda okusaanya bannayuganda ddala mu Buganda nga bagenda kukozesa enkola ey'okugema abantu ku kifuba nga bagema eddagala effu erya mpox n'ebyomusujja bya malaria kati olwaliro nabaga bagenda kulwa n'ekirwadde kye bayita mambaga ne mbagamba mbanyigiriza okumala omwezi mulamba nga mbakutte ng'eddagala lino baliyita kusiimwa alina dose almost millions 6 zibaagala okugema bannayuganda okubatta. Bagezezaako okugema abaana mu masomero era kyobola nti abaana balina ebirwadde bingi nnyo mu masomero right now naye era olw'okuba nti bagenda mu mbeera gye batamanyi baagala teekawo ekirwadde kyonna ekiyinza okubayambako nga senyiga 19 bwe yabako mu kalulu kali akawedde kati baagala kulyetinga ekyudde 1 baagala kikozesa okusaba ssente zijja mu World Health Organization n'ebibiina ebirala baagala kulunja butwe bateekawo lockdown oba n'okufunayo ekintu kati era nga omwenti bano abantu bw'oyogera ku kintu kino bakiwamu ttene bakisiriikira zibadde teziri awo nga Dr. Ruth Aceng avuddeyo ayogera nti ekirwadde mambaga kyazze naye ate fun enough bw'otunula Dr. Ruth Aceng yennyini mulwadde wa mambaga okusinziira bw'atunula amatama agamubuulukuse enviiri zidduse ekyenyi kimulinga olujja lw'essabo tategerekeka yenna alya oba mambaga yamuluma oba ki ekimuluma eggwanga ddwadde abalifuga balwadde ebintu byonna bifu naye nga mbakwatiridde almost emyezi 2 nga baagala kuleeta kintu kitugga bannayuganda baga temujja kutta bannayuganda. Dr. Ruth Aceng, you may say that you don't know Uganda. Let me inform you. All along Museveni sent you to come publicly to announce that you are going to force Ugandans into a forceful immunization due to some outbreaks of some diseases. And you have been there hiding until today. You came out publicly and you announced that we have a blackout of Mambaga. But let me tell you one thing. We Ugandans, we're no longer scared about Museveni tactics. We are here to expose you and your boss Museveni. First and foremost, if you are to immunize anyone, first start with your family and Museveni's family, then the others will follow. Stop fooling Ugandans, creating diversions and intimidating Ugandans. Please stop that nonsense. Bino byonna zindi bagamba myezi 2 nga nziza mbakwata bana basajja nga bakwata. Omukazi avudde n'abyogera. Naye yennyini bw'omutunulya mulwadde muzibu simanyi kimuluma. Simanyi munywane gundi, munywane didigi walagi wammwe. Olabika akagurupu kamwe kalimu didigi, kalimu Lutumwa Kisoko n'ayogerera poliisi naawe kuba njala mutunulire didigi. Mutunule Ruth Aceng, mutunule no Lusoke, Lutumwa Kisoko ayogerera poliisi. Mugatte ekifaananyi kimu bale kanzanye ka video kano mukawude. Njala mulabe face bw'afaanana. Then mugatte ya Lutumwa Kisoke ne ya didigi mujja tegeera be baani. I would like to inform the general public that the number of cumulative cases currently stands at 2, 1 confirmed and 1 probable case. 2 health workers who treated the confirmed case in Kapchorwa Hospital
developed Marburg-like symptoms, and blood samples were taken off and sent to the Uganda Virus Research Institute for testing. Meanwhile, the health workers were isolated and were being monitored. Today morning, we received results of one of the health workers, and it is negative. We still await the result of the second health worker. Mbakwatidde emyezi 3 miramba nga mukwatiridde nzija nembanyiga nga tanyiga era avudde bamugamba genda obyogere ekiba kibe naye mujja kifuwa nga mukizza munda kale awo tuvuddewo ndoza kansoke empisewo ka information kato tugende mu violence kwa mwagala violence mutagingira wano digdigi mpuuga ne banne kati awo tuvuddewo bwetuvaawo tuddawa ndoza katusooke ewadde bapuuga yoke tugende mu violence gemwagala. Alright, ebadde byonna mbire bulungi nnyo nwanaganyire DP broker myaka 6 bali bagala tutunda bagende bo bali ensimbi ne tubakwata ebigere naye njala soka kujjukiza nti buli munda Uganda yonna gyoli ndi wasajja okutegeeza nti mwazibuka amaaso okujjako abatono nnyo abakyasigaddeyo nabagamba nti abalwanyisa enkyukakyuka Museveni bwe yataddeyo emmengo mu Parallel State ye nga bakulirwa Mayiga, Abedi Bwanika, Balubega Segona, Saako Mpuuga de Mapuuga, ensi ebategedde. Ensi bemala bategera tugenda kuzaako ki. Mu nsi ezaagala enkyukakyuka ebiseera bisinga bw'ozuula omuntu nti mulyake mukumpanya ate tayagala nsi yekulaakulana nga yekulaakulanya bwomu ebiseera bisinga mujjukira bulungi system gye mwakozesanga. Eyo bobo chupa obba kuba empitambi n'empizi nnyini ne kumigo bomusanze kulumbe banyabo ne basebu for the first time ngenda basaba monna Masaka monna Buddu nayo monna Kampala njagala wonsangira group ya Abedi Bwanika Mpuuga Amabike bonna womusangira either muyiseemu akacupa muyiseemu empitambi n'emigo gyennyini emiganda tukoye abasajja abakulu okono naserezo mu musoro nga balemeza Museveni buyinza nga abasajja bali mu kutwala gwanga lyaffe fete tulina nsinda na tulina Uganda one nzize mbagamba nti abasajja bano si banna Uganda bonna nkwezenge tebaliiko nsibuko ogenda okubuuza omusajja oyo tambula ng'Omuganda ng'akoma ku kitaawe tasobola kunnyonnyola jjajjawe waali ekyo mukitegedde bulungi nnyo kuva banga ddene nnyo nga njagala mbategeeza ebintu birabadde bazza bangoberera nabajja babuli avoka ba DPYD naba DP block nembaga abana abasinga obungi tebaliiko nsibuko nemba nabawulira nembabikke taliiko nsibuko naye ayogera omu amagamaga kambazeeko katono nnyo abali mu kantu kano mukajjukira bulungi nnyo. I was born in Kampala. I lived in Kampala. I was born in Nicaragua, migrated to Uganda. I was born here in Kisasi, 3.5 miles from this place where we are giving interview. I've been with Honorable Mabike for 25 years. I never see his father, even his parents. Actually, I don't know whether Mabike, that's your name, is Mabike. But yeah, is it true you are originally from Karagwe? It is true. Our grandfather, they fight for this region. And they become the refugee in these Tanzanians. But we have somewhere where you could say, this was born in Masaka, we are here, this is our graveyards, this is our grandfather, this is our mothers and what. But for Honorable Mabike, I never have a chance to see who is his father, who is his mother, who is his brother. You hit that one below the belt, sir. Round 2. I went to school. He did not go to school. We don't want to think like Mabike. To go to university is so easy. But to have a sense of belonging and maturity is not everybody who has got a degree. He can
measure his understanding. Honorable Mabike, it's your turn. Throw the next one. With my meager resources as an MP, I have been able to build myself a house. But for him, he's begging President Museveni, needing before him, for a house here in Nakasero. First of all, this house, I've been in this house, renovating. Tetugenda gedero butono. Njagala omuntu abere machindi ne munda bya bufuzi bina. Ombuli Mabike yali afiriddwani era baziika luddawa. Kitaawe yaani, nyina yaani, jjajjaawe yaani ku kijja kuba muziika okuli jjajjaawe. Bano bavubuka abadde mu UID Museveni bye yajja ateekateekamu nga bo mulimu gwabwe balina kulwana mpaka kuweza Museveni mu buyinza. Kati bano balwana ddala basibagala nga abe-exposing nga tebawulira. Be Abedi Bwanika, Bambidde, Bampuuga, Bamayiga baani bonna. Yeno regime gye tubaga nti Museveni yazimba Paro State ye ng'amanyi nti abantu bagenda mukolera emirimu. Eno video yadda. Kati mukitegera abantu betudiringa nabo nti bantu ba mafia mulina bakolako. Ate nga balwanyisa bannayuganda bannakabala. Awo tetugenda kulwawo. Lwade tulibusa omukulu Mpuuga de Mapuuga bamuwadde yakoze press conference ne bamuwa airplay ku New Vision, Bukedde, Monitor, NBS, NTV, CBS, BBS ne bamuwa airplay n'ayogera buli kimu. Wabula bwe yayogedde ebigambo ebyo n'agambiramu kimu nti ye ayagala nnyo okuteesa ne Museveni ng'era Abedi Bwanika bwe yajja akola. Naye mujjukire article kanzire wano ku article number 3 eya constitution ya Uganda etugamba nti tulina okudefendinga constitution yaffe singa omukulembeze aba agijjeewo oba n'alwa mu buyinza. Tewali kawaayiro mu constitution ya Uganda kegayira mukulembeze aludde mu buyinza kuteesa naye oba kumwegayirira ave mu buyinza. Article esoma nti tulina okukola buli kimu ekisoboka okulwana okujjawo omukulembeze aba yeerwisiza mu buyinza ng'asusse constitution kyegamba oba ng'amenye constitution. Era emitendera gy'okulwana mu constitution egirambika nga n'ogusembayo gakwata mu mugemera wala ze bayita emmundu nga Museveni bwe yakola. Teriyo article egamba nti tugenda kuteesa oba kwegayira Museveni aludde mu buyinza aveeko, nedda teriyo. By all means tulina kukozesa other means okujjako Museveni. Kati onakuga nti agenda teesa naye kitegeeza nti aba mukozi we automatically. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati katudde wano mukulu Mpuuga ne banno mulekera okusiruwaza bannayuganda. Mukwano gwo Abedi Bwanika 2006 yateesa ne Museveni bajjayo ki nze mbera ne bwino. Bwanika wants something. I think it has been done where, as I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government, and for us who are in the opposition. We share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should select 2 people. Each party which is represented in parliament. How much have you the FDC? Not much. You are the one who has reminded me. Owulidde bulungi nnyo be baggayi kankabaddiramu kano 2006 bantu be bamu mu kifaananyi kyekimu okwakuba nti omuntu yali mbu yali endooza era we yeekwese ne baddamu enkola y'emu. Wulira. Bwanika wants something. I think it has been done where, as I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government, and for us who are in the opposition. We share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party. Ompulidde bulungi abantu abo tukyasimbula mpola mpola ndyoke nkuleete waliwo omanyi bulungi nnyo. Kati mu 2001 Museveni yayita abaprotestanti n'ayita abakatoliki n'ayita n'abasiraamu. Buli kiwaya kiraba kyokka n'akigamba nze obuyinza njagala kubuzza mu bannayuganda.
naye buli nzikiriza njagala endeetereyo omukulembeze waayo gweyagala then tulyoke tukole ekye tuyita final touches tufune omukulembeze gwe ngenda okuddiza obuyinza nze nkooyo obuyinza njagala bwawa n'ayita enzikiriza zonna ne zigenda baamalirizanga Museveni kye yakola buli muntu gwe baaleeta Museveni yawaniriza amuwadde ekifo mu gavumenti obuyinza bwe yali asuubiza okuddiza bannayuganda n'abanga abwesigalizza kino kyanzijjukizza era ne kindeetera okuba nti abantu bayiba information okuba nti basirise Honorable Sewungu nga kwatiriza ekintu ekyo gye mugende wa Museveni mu 2 yayita bannaddiini bonna yayita Kardinali Wamala n'ayita yaliwe Namirembe n'ayita omukulu w'abasiraamu oba yayita n'owa Seventh Day n'abagamba bannange mumanyi njagala kutabuyinza mwenga muli wano ate yabayita abaawudde yayitanga sekita emu abakatolika bayita mu mpego mwagala abeere president n'ayita abakristaayo n'agamba mu mpego mwagala abeere ki president n'ayita abasiraamu n'abayita bwe baamala bonna abakatolika n'abawa Bukenya nga vice president abakristaayo n'abawa Sibambi nga prime minister abasiraamu n'abawa Saida Bumba nga yaani finance era we yalaba wadde wa president nga biwedde nkakuddemu kawule bulungi nnyo kankakuddiremu gye mugende wa Museveni mu 2 yayita bannaddiini bonna yayita Kardinali Wamala n'ayita yaliwe Namirembe n'ayita omukulu w'abasiraamu oba yayita n'owa Seventh Day n'abagamba bannange mumanyi njagala kutabuyinza mwenga muli wano ate yabayita abaawudde yayitanga sekita emu abakatolika bayita mu mpego mwagala abeere president n'ayita abakristaayo n'agamba mu mpego mwagala abeere ki president n'ayita abasiraamu n'abayita bwe baamala bonna abakatolika n'abawa Bukenya nga vice president abakristaayo n'abawa Sibambi nga prime minister abasiraamu n'abawa Saida Bumba nga yaani finance era we yalaba wadde wa president nga biwedde kati bw'owulira abantu abo n'oteebuuza abantu bano bali ku ki then ojja kutya kati kyenjagala osooka owulira ebigambo bino omwami ono ng'ayogera wadde nga Mao naye akyalemereddwa okutuuza Pulezidenti Museveni ku mmeeza babeeko kye bakkanya ku ngeri y'okukyusamu obuyinza Mpuuga avuddeyo n'ategeeza nga naye bwagenda okukulemberamu enteeseganya ze zimu olwo asobole okumatiza banna NRM nti ekyokuwaayo obuyinza tekuba kwekulira akabazzi ku kugulu ebibiina by'empandikire ne NRM mweri ab'NRM balina ensonga enkulu gye balina okutegeeza n'okuddamu eri bannayuganda bagyewala naye ekyennaku kiri nti ejja balondoola yonna gye balaga y'ensonga y'okwogera ku nkyukakyuka enkyukakyuka y'obukulembeze transitional leadership tukitegeera nti bafuze eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe kibayamba ali naffe kituyamba nga abagala enkyukakyuka Mpuuga agamba yakizudde ng'ekimu ku biremesezza enkyukakyuka mu byobufuzi kwe kutya okuli mu bakulembeze ba NRM nga n'olwekyo wakubakakasa nti wakyaliyo obulamu obujja oluvannyuma nga bavudde mu buyinza twagala n'okwogera nabo mu ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze abamu kubo batambulira mu kutya olw'ebikolobero obunyazi otyobula eddembe ly'obuntu twagala tubabuulire nabo bannyini bave batubuulire bo badde balowooza ki ku ebyo tuleke kuzimba ggwanga lyakwesasuza nakuwolera ggwanga eribeera ggwanga ly'abasiru ebigambo bya Mpuuga tebyawukana nnyo n'ebyo ebiza byogera Norbert Mao ng'oba oliawo bye byamuviirako okuvayo sabbiiti ewedde n'ategeeza nga bwewataliwo kipya kyaleeteddwa Democratic Alliance okuggyako ebyo naye byazaatembeeta era ne mu kutongooza ekisinde ekyo nawulira boogera olulimi lwa Norbert Mao balinganga abalina notisi zange nga basoma dialogue transition minisita wa ssemateeka ani yamubikka bulangiti ebuguma n'agenda n'atandika okubongoota ku nsonga ze yalina okuleeta mu bbanga etali ddene naye ndowooza bulangiti bamuwa yawuulu okwogera bino Mpuuga abadde ayogerako eri bannamawulire omulundi gwe ogusookedde eddala ng'omukulembeze wa Democratic Alliance era ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lwe lumu n'alangirira ebyo ekisinde bye kigenda okutandikirako ekigendererwa ekyokulwanirira ennongoosereza ez'omuggundu mu byobufuzi ne mu mateeka agafuga ebyokulonda mwe muli ne ssemateeka ekyo kyekisinga okubeera ku mwanjo awo tuvudde tugenda ku lwawo era yoono
n'ebitengi baali babitegeka dda nga mumuloza ati bitengi mwabirabye ejjowulira consistent with what I stand for. In 2011, I supported Dr. Besigye not because I'm an FDC supporter, because I believe in a joint political platform for the opposition to dislodge a 30-year dictator. I do not believe in the individual parties. This time around, when the TDA coalition failed, the DP, my party, and the other smaller parties agreed to work together to support Amama. And I can never regret that, which is why, despite the blackmail from FDC, I remained consistent about my decision, and I thought it was the right decision. These people betrayed us. We can now see. Can I tell you that in Masaka municipality, FDC had no agents at polling stations? Would you believe that? I have their DR forms with me. Ndoza mwakitegedde omwami oyo ebintu byakola yonna gyava avayo amaze okukyankalanya n'okwogera ebizibu ebiyitirivu kati bwe yabadde nga bamuyise ku radio eyaabwe gye bakolerako emivuya gyabwe ku CBS mwale bulungi akatambi akadde katambula ku social media akatambi ako njagala otunule body language ne facial expression eyakubye simba muyita lubakyoya naye abadde bajja bangoberera nga mpa security alert zonna ezikwatagana ku mpuuga n'ebintu bya planningira president n'olwayo president amentioninze ekintu ekyo babadde ku end of the year meeting y'aba foot soldiers engeri aba bakwatamu ku bizinga essese president ekintu ekyo akimentioninze naye nga najja byonna mbyogera information nga njiwa gayo ono njagala olabe facial expression ne body language y'omusajja ono ng'ali mu studio ku CBS nga boogera ku linnya Kyagulanyi awulira nga kano n'ebigambo ojja buulira lwakyo byammwe naye njagala otunule omusajja face n'engeri gye yeeyisizaamu nkabadde mulabe njagala mulabe facial expression ne body language yokka gye njagala kati batula mu meeting bateesa okutta Kyagulanyi bagenda kuteesa ki kale ndoza mutegedde saagala nnyo barwiisawo ku nsonga ezo muzitegedde bulungi nnyo olw'ensonga nti abantu bano bakoze ebikolobero bingi naye nakano mukawulire ekisooka wuuyo mwami Muhoozi Najjino Muhoozi talina lukusa na lumu lunjogerako yadde ekinkwatako nibaba alina byandowoozaako okugjako ng'agamba nti si munnamagye ali magye g'eggwanga atalina kwogera ku byabufuzi ebyekyekubiira mwami Muhoozi kabonero ka bwanaatagambwako impunity eri mu magye gyetulowooza nti nsigo nfu era ensigo eyo erina obutakkirizibwa kumera bweba yamera ereke kwongera kuzaala kumeruka kubanga kikimukola bw'eggwanga lino n'olwekyo byayogera nagyabyogerera ne baabeera nabo tebyenkwatako alright vidiyo eyo yajogedde ngadda mu DDG eyo yagenda nti ono muntu mulungi nnyo era presidential material tolyasereza Museveni ogenda nga takulabisizza kati bwaba yamuwadde reply babakuba empi mu meeting kino nkikujjukiza bano bagayi Muhoozi abakuba empi ne Museveni
kati gwerinda nja kujja no bagambe nti bamukubye emigere si zine bumwamba lulinga ameze wano so byali biki ezibampi bakubye empi mu meeting abasindiko kolebi ne public ngebaganye kati bwatu yamuzeemu ekyo si ekikulu kiriro ddawa ngenda kusamuna Uganda for the first time. We made a mistake, which mistake we don't blame anyone. We don't blame the president, Robert Kyagulanyi Ssentamu. We don't blame any person in Uganda because we hope that the time these gentlemen, they came to join national platform, we thought that they changed their minds towards the liberation of our country. But unfortunately, they can't change because they have hidden mission that they are working for Museveni. For the first time, I'm here to tell all Uganda, to inform Ugandans that please let us try for the last moment to remove Museveni from power, because now we know who is who in this revolution. Tubategedde bebani tetukyetaaga kintu kyonna. Era ngenda kusaba nga nfundikira mu kanyomero kano. Gwe member parliament yenna gy'oli ng'omanyi toli kulwa abantu tuyambe nga tetunnatuuka mu gwakusatu otugambe nti ovudde mu kuvuganya oba obivuddemu tuleeta abantu baffe ng'obudde bukyali tukooye. Era ndi wano banga bannayuganda mwenna by the end of March mugenda tegeera kansala omutuufu yaani, MP omutuufu yaani, presidential candidate omutuufu yaani, buli kimugenda kuba kimaze okweseetinga. January 1st mpaka mu March mugenda kulaba kye bayita restructuring mu politics. Mugenda kulaba enkwezenge n'engenda basaba buli muntu yenna emupigo mbadde mayinte mufu. Bwagamba nti asaze eddiiro toyomba naye muleke oba owonye kubanga bagenda kukyuka baali asereza abasajja balina okukola kye baagala. So ngenda basaba tembo wabudde just nonye bunoonya bwe tugenda bakawunta attackinga n'okumanya twagala kujjako Museveni kyekyokka. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo nvuddeyo. Bwe mba maze okuvaawo abagala violence mulindeeko. Babwe ntandika obba violence mujja kuseka muvene ku layini. Kati kansubira nti kono Museveni kwali ne mutabani we dididididigi. Alright, mwena bade bagoberera ebyobufuzi ku mutendera gw'ensi yonna ne ku Africa. Kamba nnyonnyola ebintu bigenda mu maaso mu Uganda essaawa zino ne mu ku East and Central Africa. Mujjukira bulungi nnyo nti omukulembeze wa America atannava mu ntebe mukulu gwe bayita Joe Baliddawa. Wiiki nga ntono nnyo abaddeko mu ggwanga lya Angola era gye bagenda okukola endagaano wakati wa Congo n'eggwanga lya Rwanda okuba nti bajjawo olutalo luli mu Congo. Wabula endagaano eno teyatutte wadde kaseera ate Congo neegisazaamu. Congo yagisazaamu lwaki? Congo erumiriza mukulu Pirato nti ono yavujjirira abasajja abagala okutwala eggwanga lya Congo. Kyokera Pirato naye n'agamba nti endagaano yagikola naye tiyali supposed egikola era Congo yali terina kuteesa naye erina kuteesa n'abayeekera bennyini aba M23 yetabiriemu. Mukulu Kisekedi n'alabanga bano abavubuka abamumanyira obumanyiizi endagaano n'agisazaamu era neebanga tekyaliwo. Mu nkola eno y'okuba nti endagaano yavuddewo kitegeeza nti kati waliwo olutalo lugenda okubalukawo wakati w'ensi ezo zombi bbiri. Naye okusinziira ku by'omunda biraga nti bagenda kukubira emmome very soon nga tezimanye. Mulabyeko Dele Drinking General ng'aga nti agenda kuluba abamashinali bamagulumeero abali e Congo abakubi abafulumye abazze waabwe anti mumayina omwana omuto bw'abanga agenda ofuka nga ali mu buliri. Munnanga amwenyereketa abanga aloota amaliriza afuse ku buliri. Ojje wegendereze nnyo omwana omuto nga ali mu buliri olumu bw'aba aseka nga amwenyereketa bwana batayogera na bamalayika aba awoomerera ng'agenda kufuka. Kati ne Didigi bwe yakoze tweet ye byayogera kuba ekibagoba kinene nnyo. Yabadde amwenyereketa era nga ali mu kufuka ku buliri nga kikyagamba. Wetwogerera essaawa zino eggwanga lya Bungereza lya deployinze eddamagye gaalyo mu ggwanga lya Congo n'amawanga amala galinze bulinzi bakuba engome. Wetwogera ebigambo bino nti eggwanga erya Angola, Congo, America n'erya Bungereza beetegese okuba nti bagenda kubba buli ekyetaagisa okukiteeka wansi. Kati bo abatya okufa era abategedde kye kigenda okuva wansi eyo badduse dda. Gwe Munnayuganda yenna ali mu bitundu bya Buganda ngenda kutegeeza beera ng'oli mwegendereza nnyo
abayekera ba M23 abasinga obungi bafulumye eggwanga lya Congo era bali mu bitundu bya Buganda nga bano bayambibwako Yoseliti bahabulwa abanyarwanda bano bamanyi Lufaransa na Lunyarwanda bamanyi Luzungu wadde Oluganda okujjako abatono ennyo abantu bano okusinziira ku research yange ne ebifaananyi byenfunyeko ebitonotono bano abantu bonna bali mu bitundu bino wammanga bye babataddemu bali Engoma bali e Nakasongola bali e Nakaseke bali e Mubende bali Luweero gye batambula nga bataayaaya nga banoonya ki ekiddako bano bayinza okufuuka ekyobulabe ennyo eri bannayuganda mu ggwanga naye ng'ate Museveni tasobola boogera kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bano bantu be abavudde e Congo abadde balugenda okulwana be balo bennyini nga batambula mbala bulungi nnyo eno ennyambala gye batambula abasinga obungi onefuta gwe nsobola okufuna okuva mu drone zange bali mu bitundu eby'Engoma Nakaseke Nakasongola Luweero Mubende gye batambula nga bambadde mu njamala yennyini bangi nnyo batera okutambula akawungeezi oba ekiro matumbi budde so baganda baffe bonna bali mu bitundu ebyo mwegendereze nnyo abasajja bano bali mu bitundu abavudde e Congo bali mu ggwanga erya Uganda batambula so mutegedde bulungi nnyo nti M23 eri mu Uganda ate era mu nkola y'emu omwami ono bimwononekedde nti ne obutabanguko oli mu maserengeta ga Sudan obutabanguko buno eggwanga erimu obutabanguko nga waliwo ebiwayi ebirwanagana nga si bya Museveni ate nga biri most likely okutwala obuyinza kino kiyinza omuviirako obuzibu era okufiirwa eggwanga lya South Sudan ng'abadde ali controllinga mu nkola y'emu mwalabyeko era Didigi ng'agenzeko mu ggwanga lya Ethiopia ng'agenza okwogeramu n'omukulembeze wa Ethiopia naye ng'ate jjukira okusinzira badde bajja bangobera badde zinjapa information eyafulumako ne ku Al Jazeera ku BBC ne ku CNN nti eggwanga lya Ethiopia lyategeera ni Museveni yali emabega w'abayekera abali mu Tigiri abatigiri kiri mamboka ga Ethiopia abali baagala okuwamba eggwanga lya Sudan kati Didigi ne kitabalooza nti abantu be balinako obuzibu tebategeera kumbe bategeera era mwamulabe nga agenda yino bamwaniriza yalowooza nti oli president wa prime minister wa Ethiopia musiru tategeera nabo bakozesa doctrine yemu n'obukodyo bakozesa Didigi nkumanyi kuno kuwoli kasoke kuweko theory nti omuntu bw'alwanya obuyinza abantu bategeera tactics ze ate bazikozesa 1 prime minister wa Ethiopia ne East Africa bonna bamanyi nti Museveni kyekizibu kya Africa era abakulembeze bangi basse omuli owa Congo omugenzi Mobutu omuli Mobutu yali mu lukwe olutta Mobutu yali mu lukwe olutta Desire Laurent Kabila Senior yali mu lukwe olutta president wa Burundi yali mu lukwe olutta Habyarimana wa Rwanda yali mu lukwe olutta Pombe Magufuli yali mu lukwe olwatta omugenzi John Garanga owa South Sudan kati Didigi kuno kuwoli the same hospitality you received or you got from Ethiopia, the same hospitality John Garanga received from your father. He came all the way from South Sudan to come to seek idea from Museveni and help for his country. But in return, Museveni set Garanga in hell where he is right now. Garanga's family knows exactly who killed Garanga. It was your father. So the same hospitality you received in Ethiopia, next time you receive the same thing which Late Garanga received. You keep on rotating and meandering around, you receive exactly hospitality. Kanti badde mu Luganda. Nti omukulu ono Museveni yalooza nti ensi temutegedde mumanyi agenza tabakulembeze mu East Central Africa. Era alowooza nti abantu bamutegeeranga mbategeeza nti kitabani kikyaddeko mu Ethiopia nga kigenza okulaba omukulembeze waayo naye nga jjukira ennaku zino n'abanyarwanda abali mu Tigiri jjukira Tigiri wali abanyarwanda naye nga ba Ethiopia abali baagala okuwamba gavumenti nga Museveni yabawasa nabaga ebyokulwanyisa biyisanga South Sudan bigenda mpaka Ethiopia kati omwami ono yalowooza tebamanyi mize gyabwe wabula bwe yagenze bamwaniriza naye ekinaava mu kumwaniriza bw'ati mu nsi z'anaagenda bajja mukola kye baakola Garanga Museveni kye yakola Garanga kye mbadde ngezaako mugamba
hospitality kitawo gye yawagalanga n'amutta nawe gye bagenda okuwa nekitawo very soon wait ate nga kijja kubanga ekibagoba kikulu nnyo katuza mutegedde bulungi nnyo so mwenna abadde mbitundu bya nakasike bye mbamenyedde mbere very sure nga mukuuma ebintu byammwe n'obulamu bwammwe abasajja bangi abayiriddwa eyo nga amaze okubwa ekkongo awo tuvuddewo nsokere luddawa kati bannayuganda neno message njagala be loud and clear abasinga obungi mwali temumanyi nti abatufuga Banyarwanda era nga temukimanyi wabula kyemujje mu kizuule beetuma nti Banyankole n'amanyi ne beetuma ga Kinyankole but nowadays batandise okwejjayo mu magye mu poliisi mu bitongole buli kimu kyonna ne mu government na buli kimu bejjo nti Banyarwanda wabula intentional bali mukola ekintu mwe kye mutamanyi nti watu wali eggwanga lyammwe babawo obusente ne musirika temwogera ku nsonga zino babatiisatiisa meeting zituula buli kaseera ez'Abanyarwanda okulaba bwe bagenda okumanagingamu okutwala eggwanga Uganda we twogerera olwaleero meeting zitambudde mu bitundu bingi nnyo era nga wabaddewo ne meeting etudde y'Abanyarwanda ng'egatharinze wali gwe bayita ku Land Star batudde ku Land Star nga batudde olwaleero nga badde boogera ku nsonga bwe bagenda okutwala eggwanga mu mulimbi w'ojjolo muli mu kibaba ne batudde bateesa bate batwala ettaka lyammwe bwe batwala eggwanga saasobodde funa audio kubanga si byangu nnyo nfunye footage nga tali mu ddoboozi baba batudde Banyarwanda mwe mutuula ddi muteeseza eggwanga lyammwe